bo bwe bagamba era ba celebrating bagamba nti mu kaseera kano ensolo ku kizigo kweri akalulu ka 2026 kagenda kubanguyira nnyo okukira ku bye bayita mu 2021 okusinziira ku buwagizi bwe basobodde okufuna olw'ensonga ze basobodde okugonjola bo ze baalaba ezaali zibalemesezza okuwangula nti kati bazikozeeko bulungi nnyo mbone opposition erina ensobi zeekoze empitirivu bo bwe bayise okulaba nga bafuna ate obuwagizi obw'enjawulo. Bwana Muteesa, bwe tugendedde mu kuwummulako ng'otulambululira ensobi opposition z'erina eziyinza okuba nga zikomezaawo amaanyi g'NRM era olina pointi gy'obadde okola ng'ogamba nti abakulembeze abasinga naddala ku ludda oluvuganya mmwe temumanyi bizibu biruma abantu be mukulembera. Obadde otegeeza ki? Abakulembeze baffe batunuulira nnyo enkyukakyuka y'ebifo ne balema okutunuulira mu nkyukakyuka y'obulamu bw'omuntu, embeera z'obulamu bw'abantu bakulembera. Ne basoosa kiri nti ekifo we tunaba tukikutteko embeera ejja kukyuka. Ate mu kulaba okwange bwe tukwata ku mbeera enyigiriza abantu nga tetunaakwata ku muntu aleeta embeera eyo ne tusooka ne tukwata ku mbeera ne tuginywanisa mu mbeera yonna yonna mu butono bwayo tuyinza okukyusa emitima gy'abantu. Nja kuwa ekyokulabirako. Mu Kampala muno tulina ebbula ly'emirimu mu bavubuka nga bangi nnyo abatalina mirimu. Abamu ne banyigira mu kunywa ebiralagalagala, abamu ne bagenda mu bubbi, banyinaffe oluusi ne bagenda ne bwamalaaya. So oluusi ebiseera ebisinga nti babeera baagala. Naye olw'okuba nti mbeera ebatuusiza ku ekyo. Leaders of opposition n'owulira nti yagenze ne bazannya firimu ne bafuna $6,000,000 eza $. $6,000,000 Munnayuganda ndaba singa omanyi ssente ezo nga bazikyusizakyusizaamu wano mu Uganda nti ziri ssente mmeka. Era kyeziyinza okukwatirako bannayuganda mu bbula ly'emirimu lyokka. Nze Mukama yansaasira ne ntambulako mu mawanga agamu ne ntuukako China. China w'osanga nga kafamire kamu kakola ng'ekidomola. Nga kafamire akalala kakola akasaanikirako ekidomola. Nga ne famire endala erebolinga ekidomola ekyo. Naye nga katunda ako kalina engeri gye kalya ku kidomola kimu. Naye nga konna kabeerawo era ne bakulaakulana ng'akatundu. Bwe tukwatirako mu ggwanga lyaffe okulwanisa ebbula ly'emirimu, mu butuufu n'okwata tugambe nti $6,000,000 nti n'ogenda e China n'oleeta ng'akatiba akakola zino engatto zaffe eza niigi. Okimanyi oyinza okukwatirako abavubuka nga 2 oba 3 okuba nga bamalawo ebbula ly'emirimu bonna ne babeeraawo nga bakola. Omwana asolooza bino biplastic oba omuwadde ekyokulya, omwana agenda okutambuza ezo niigi oba omuwadde ekyokulya, n'abantu abalala beefaananizaako bye bitu. Products nyingi nnyo nga nazikuweddeko example mu butuufu nga nawe woziraba olaba nga wano mu Uganda tusobola zitandika. Companies nga ezo Geisha ez'amaanyi zi Blue Band zitandikwa na bintu bya wano. Obadde okimanyi nti Blue Band ava mu amata goonoonese, Bongo nayonoonese, mwe bakola Blue Band, mwe bajja cheese. Nga watandisewo ekintu ng'ekyo kimanyi oyinza okukwata ku bbula ly'emirimu ly'abakyala nga 2 n'ebisobi. Mu bufunze abakulembeze batunulidde byabufuzi byokka, tebatunulidde kuweereza bantu. Tebatunulidde kuweereza bantu. Oba tebalina busobozi. Ekintu ekyo nti ze kye ŋŋamba nti mu butono obuliwo omuntu n'omulaga mb'osobodde omukwatirako mu mbeera emunyigiriza mu butuufu ensi esobola okulaba n'egenda mu maaso ng'ebawagira. So tuyina obunafu nnyo mu ba opposition baffe nga bakulembeza embeera y'okukyusakyusa ebifo ne bagaana okukulembeza embeera y'okukyusakyusa embeera eruma abantu. Embeera y'okukyusakyusa ebifo otegeeza ki? Omuntu ajja gamba nti oba omuntu yaleeseewo embeera nti era bwe tujjawo pulezidenti buli kimu kitereera automatically. Naye ng'ate ebiseera ebisinga obukulembeze buyinza okukyusa nga bwe twawamu ba leaders of opposition ne bakulemberamuko era ogenda okulaba nga wano mu Kampala Central bakansalaza abasinga bonna ba leaders of opposition n'abasigadde ne Kampala era tukiraba. Naye era tewaliiwo mbeera yakyuka mu ffe. Wadde nga opposition ebadde ekulembedde nnyo Kampala. Ennyabo. Kati ffe
ngaba ecological part of Uganda obanganze Mutesa nyine ndowooza nti wetukwanakwatirako abantu baffe nenzija mu kitundu nga Mukamwocha nengamba nafunye milioni zange 45 ez'omusaala tuzisigewa nengamba leero wetuteekayo washing bay esobola okutaasako abavubuka 50 obutagenda mu bubbi washing bay kyekintu ekyangu omuntu kyayinza okutandika opangisa ekifo emitwalo 5 n'okiteekako akatimba n'osika amazzi abaana ne bakola so wetunaamanya ebintu ebyo nga ffe emisaayi emito egijja mu buweereza ne tubikola mu butono bwabyo tuyinza okukyusa ensi yaffe. Olowooza biki ebiremesa abakulembeze b'ogamba okukola ebintu ng'ebyo? Nsonga ki eziyinza okuba? Ebisinga bateekamu kingi nnyo nga bajja mu buyinza. Ojja kusanga nga kaadi y'abantu abamu bagiseera ssente nnyingi nnyo nti jagiwera ku milioni 2, milioni 3, ng'okufuna kaadi y'ekibiina ekimu oteekamu kingi nnyo. Kati oli n'ayekanga ng'alina osooka okulwana okugyayo akasente ke yateekayo. Abantu bangi nnyo batunda maka gaabwe ne bainvestinga mu campaigns. Kintu bakifuula kya bbeeyi nnyo naye tubakakasa bannayuganda tugenda kuleetawo obuweereza obw'enjawulo ate nga tukwata ku nsonga eyekuluma. Bwe munaatwesigana muntu w'ekibuga tugenda kyusa buli kimu kye tubadde tulaba. Naye ekibuga mwe mubadde mu kirina ssebo. Opposition. Ecological Party. Era wennyini nti wenjagala okutandikira ebibadde biganye. Obunafunafu bwe tulabamu bonna ngenda kubukwatako. Era mukama wange mwesiga okuba nga bebamu ku bantu ndooza abakkiriza be tulaba nti mu Uganda be tulaba nga Mandela nti omuntu entebe ewooma tugimanyi teri muntu ayagala givaamu. Naye okukkiriza n'omuwa values zo n'aziwulira n'agamba omwaka ogujja sigenda kujja genda oweereze. Era tukimwebaliza kuba ne yandize yandibadde asobola okukawangula. Ogenda okulaba nga tewaliiwo mbeera eyinza ku bwenga bw'olaba ataddewo amaanyi bw'oba olaba nga nze nvuddeko ani ayinza okukawangula kano akalulu. Gw'olaba ani? Tewali. Sirabawo omuntu ataddewo maanyi okuba nga mu leesi yaffe mulimu ne minisita naye nga n'amaanyi go gawulira matono. Ng'abantu bawulira Muteesa, omwana wa Muteesa. Wano ngenda yakutaakati. Mukyala Nantege, biki ebiremesa abakulembeze? Mwami Muteesa alina point gy'akoze n'agamba abakulembeze b'opposition naddala mutunuulidde nnyo ebifo okukyusa obukulembeze ne mwerabira okukolera abantu. Ki ekibalemesa okukolera abantu ku ground? Abakulembeze b'opposition twabawa omukisa ne batukulemberamu. Naye ng'ovudde ku kiri nti oluusi nabo emitima gyabwe miyala. Bayala kungulu ne mu mitima. Lwaki sijja gamba nti nno oba tebalina busobozi. Kuba nze ndaba pulezidenti wange Obote yalwalanga ne bamutwala e Mulago. Omutima gwe tegwali muyala. Naye ng'ate yali asobola okugamba ennyonyi ejje ntwala e London. Kati bano be tuteekayo abamu emitima gyabwe giba miyala. N'ekyokubiri kye ndabawo, system bw'eba yayonooneka okuva waggulu oyinza okwagala gw'ogiyingiramu obeeko by'otereeza. Bw'otaba na mutima mumalirivu n'okola ki? N'olemererwa. Awo otegeeza ki? Ntegeeza bwe nti kambawo ekizampu nga yange. Nze ebintu byonna nga bimaze okuntuukako bwe bityo maze okulaba nti ebintu tebiri feya mu nsi eno, naddayo n'ensoma era nasoma busawo. Lwaki? Nayagala nnyo tegeera lwaki bwe tugenda mu ddwaliro lino batuyisa bwe bati. Ate malwaliro ago ge gamu kwe nazaalira ku Seminti naddayo nga volunteer. Era nga nkola ne bali abasawo abanzaalisa ku Seminti. Nga njagala tegeera kiki. Naye kati olw'okuba nali nnyingidde mu sisitimu yaabwe babeera bamanyi oli sisitamu naabwe. Ne ntandika okwetegereza lwaki eddagala teribaayo. Lwaki abalwadde babayisa bwe bati. Nagenda okizuula nga wamma sisitimu okuviira ddala waggulu. Eba eyonoonese. Nti omukulembeze w'eggwanga bw'akeera ku makya n'agamba nti mbawadde konteyina 10 malwaliro ge mu Uganda. 5 tegatuuka.
yagasigaza waliwo awo mwegabulira kati ate n'ataano agatuuse nannyini ddwaliro n'ayagala naye afune kateeke mu famasi ye yerinaanya awo eddwaliro lya gavumenti eri kuli okumpi awo famasi ezo eziri awo z'abakulu b'amalwaliro kati ate omukulu w'eddwaliro abamukama wamwe ate naye n'abagamba temusooka gaba ddagala eryo mugambe abantu teririiwo musooke muligabane liri aba yali eddiza atadde ku famasi wali eri bali bano balina okugenda baligule wali eri kati lino ate lyabawaddeyo konteyina ebbiri ezisobodde otuuka n'abagaa temusooka ddigaba era ng'owandiika lisiti nti weetaaga lino ne lino naye eddagala lino lyokka lyeriwo amakerenda 8 teririiwo genda ogagule wali kuba omukulu yabagambye liri eriri erimala kuggwaawo alina okusooka okufuna akatale asooka tunda liri eriri mu famasi eryo bwe lyaggwangawo oba alaba wasigaddewo bokisi emu ng'abagaa kati mutandika ogaba agenda obbagamba mutandika ogaba nga liweddeko ng'ali naatera okuexpiringa kati twalina akati gaba wiikisi 2 ne lyexpiringa kati balina odditikate mu konteyina bagende balyokye kati eyo sisitimu nagiyingiramu nga nze omutima gwange mwerufu era nga njagala oyamba era nga waliwo omulwadde gobbirako n'omugamba katuyiye n'eddagala lya bbeeyi katuyiye naye nga ne bakwatako ogobwa kati gwe abalwadde wabayamba otya kuba gwe olwadde wali victim ate n'oyingira munda gwe contribution yo okulaba nga ekyo kiggwawo yali ki anti ofuna engeri gy'obayambamu naye nga bakama abo tebakutegedde kuba bwe bakutegeera bagamba munnange vaawo kati abantu b'opposition ye system gye bayingiramu nti oluusi bayingira mu system ng'eno waggulu ebintu byayonooneka nga gw'omu ne woonoyagala obiterezi kyova olaba nze nsimba nnyesira mu kukyusa system tugiviire ddala waggulu envunza bw'eba ekuli mu kigere togamba nti katugjemuko wana ekitwe obugina tubulekemu system yonna twetaaga gisokoolayo mukyala Nantege ekiwundu ne tusiteekamu n'amafuta oyogera ku bukulembeze eggwanga lye bulina ensangi zino buli buyinza obw'NRM okuviira ddala waggulu obukulembeze bw'NRM ng'obadde obutadde ebbali gwe ng'omukulembeze tugamba omubaka wa palamenti kiki ekikulemesa okukunga abantu b'okulembera ne mukola bulungi bwansi nze nga nze bwe mba ndi mu buyinza ebintu ebitandikirwako bibalemedde ku ki mwe ng'abakulembeze ki ekibagaanya okukolera abantu ate nga muba munoonya akalulu mubasuubiza nakugambye abantu b'opposition abo be twalonda abamu bayala ku mitima ate abalala bassaamu ssente nnyingi nga banoonya zinunulayo naye nze nga nze singa obuyinza mba mbutuuseemu nze nsobola okwewa nze nali ndabyeko omukulembeze wano mu Kampala yali tanafugana mu mwaka gumu n'azimba eddwaliro mu constituency kati omuntu oyo yali mukozi oyo nga yasobola okubikola kati oyo gwe ndaba yalina omutima ng'ogwange nze nsobola okukwata ne ku musaala gwange akyali mulamu kyekyamutta ddwaliro nti nze nsobola n'okukwata ku musaala gwange nenkolera abantu naye obuzibu gwekyo bw'ovaayo mu banno n'oyagala okigonjoole ate wabaawo abalaba abakutunuulizza omukulembeze tatya balabe wangi omukulembeze tatya balabe kituufu totya balabe naye n'obulamu oba obukola ki oba obwagala kati olina okwewaayo nti nze najja kukolera abantu n'ogamba kankolere abantu naye bw'oba wajja kwekkusa n'ogamba nti nze ze naafunawo kanzitwale nze ekkuse kati beebo abamu betuyinawo abalondebwa ne baddamu kulabika nga bazze kunoonya kalulu beebo betuyinawo Honorable Musiri biki ebiremesa abakulembeze naddala mmwe ku ludda oluvuganya okukolera abantu be mukulembera waakiri n'obuntu obutonotono obutandikirwako ekisooka omukulembeze otuuka mu institution ngeri corrupted nga mulimu enguzi nnyingi but you forget that you're not serving the institutions ate nkubuulira njagala kuyamba ggwanga kuginnyonnyola manye enguzi eno tugitunuulira nnyo naye ne tutatunuulira erina principles ki erina esengekebwa etya enguzi gy'omanye eya bulijjo y'enguzi eno n'enkunyigamu awo naye nga esente zenkuwadde tozikoleredde omuntu yandifunye esente ng'azikoleredde waliwo kati mukulembeze w'amaanyi nnyo yali akayingira paalamenti we baali bagenda okulonda sipiika bamuwa $10,000,000 banene bamusanga ng'atagala zimuguddeko ne mukiigo nga zimususeeko obungi nga mukulembeze wa opposition naye nga bamubribinze alonde sipiika Anita Amongo kino kiri on record
with evidence and witness. Kati yenguze esinga okubeera embi, enguzi ng'oli mukosase ne wabeera yakuwa ekyoja mu miro ekitali on record, yenguzi esinga okubeera embi. Enguzi ey'okubiri yenguzi enteeketeeke. Ebibiina byonna ekimu ku biremesa ebibiina njagala kugirayo lwaki omukulembeze atandika ati obutakolera abantu bamulonze n'ebitonotono ebitandikirwako n'okuyitamu obuyiso babuuzaako nti buli kibiina kyonna ekiri e Uganda wano nga kirina omubaka mu Parliament kiweebwa enguzi enteeketeeke. NUP okuva mu 2021 yafuna billion 21 ng'eyita mu Electoral Commission. Naye billion ezo 21 lwaki efuuka nguzi? Singa zikuweebwa n'okola kye zirina okukola olwo okozi n'omulimu nga mulambike bulungi, naye gavumenti ekuwa billion 21 n'ekuwa n'agenda okumonitoringa ezo ssente abeera Secretary General is the official accountant of the party. Nze ayogera bino mbyogera kubanga nze mbadde NEC member, manyi nti kati sente zino we zijja waliwo emirimu gy'otasobola kuwandiika nti Secretary General oba Treasurer titwagala kukola kino. Buli mirimu gyonna egijja nga gikuba gavumenti oba nga gyongera ku opposition y'amaanyi sente tezifuluma. Kati ezo sente wadde nga gavumenti ezikuwa naye ate emala n'ekubuulira na biki by'ogenda ozikozesa, kitegeeza era eba corruptinze. Jjukira nti omuntu yenna alina ssente zo. Era ekireese obuzibu ennyo, abantu tebalwana nnyo kukyusa bukulembeze. Abantu balwana nti we naayisaamu ababaka bwe bati ngenda kufuna ssente bwe ziti, ekisinga okubeera. Enguzi enteeketeeke y'enguzi nti ne bagamba nti nga tteeka baliyisizza, nga tteeka buli omu alimanyi, naye nga baliyisa ne bagamba tujja kwewangayo obusiimo, nga tebalina na conscious mu bwongo kugamba nti wadde alitwala Kadaga Right Honorable olwaleero kati walwala tajjanjabibwa wano, okitegeera, naye ayisa obusiimo ng'akimanyidde ddala nti alina amaanyi n'obuyinza okuyisa etteeka oligamba nti ku budget eno bweti percentage eno bweti enagenda mu agriculture kubanga we tuyisinga okujja ki sente, ti percentage eno bweti enagenda mu malwaliro, percentage bweti enagenda mu education. Naye n'agamba nti kati olwokubanga omala okubeera deputy speaker oyinza okubanga tolinaayo kasente kalungi, kati bakuwe emmotoka bakuwe n'obukumi ne miliyoni nga biliyoni ezikubeezaawo, nga ezo sente zijja buli luvannyuma oba lwa kwota oba mwaka. Ebyo biremeseza waggwa omukulembeze. Anti kati nkujira lutukozi ekyo nti nga bino byonna mumaze okubiyitamu nti tekijja kubeera kubuweereza, kijja kubeera meka zenfuna. Nfuna mmeka? Nfuniramuwa. Kati weba institution eri corrupted to that extent, gw'okujja okufuna card eyina kubeera nga middle card oteekeddwa okubeera nga waliwo omuwendo. Kubanga ziri sente zandibadde ziyamba ki? Zembadde nkugamba biliyoni 21 zandibadde ziyamba baamusiri abayiwawo omubiri nga yasoma nayefiiriza okukola naga kankolere pati eno, zandibadde zimuyamba okukola capacity building. Nti wajja mu kalulu asobola n'okuvuganya mu kalulu naye nga tebagamba tetujja muwa kadi kubanga mwavu, naye ng'obudde bwe bwonna byonna mwaka 10 abadde akolera kibiina n'omutima gwe gutya gumu. Naye oli najja gweosobola okuva wano n'ova wano ku KTV Bishop ng'akuwadde akasente nojja n'ozijjako kaadi. Gwe emyaka 10 emabega obadde okolera KTV, emyaka 10 emabega nze mbadde nkolera struggle, naye gwavudde ku KTV nojja n'emmotoka yo oze ne V8 oba TX, awo ne tukuba engalo fe ababadde bakola ki, kubanga agenda tuwaayo agenda tuwokyayo kacola akola ki. Kati ono afunye esente kuba kati naawe ojja obambye ebintu ebimu tobimanyi, ground toliko bulungi, abantu bamanyi mulala ate kati gwe gubaleese. Kati okozesa sente nyingi kubanga olina bali kubagula buguzi abalonzi. Kati olina otunda ennyumba yo, olina otunda emmotoka gy'ozze nayo osobole okubakonvinsinga. Kati wojja omukisa ne gukuyamba n'ofuuka mubaka, osooka kuzza sente ze wakola ki?
osoka kuzaazaamu magoba osoka era olwokubanga baliyo bato baagala ku mutima bokulembera gwe ozze ku mulimu si buweereza kyekikulemesa ogenda mu communities okuziyamba nazo ziberenga nabo tobamanyi kubanga waliwo n'ababeera eyo nze mbeera ku community nga babalangira nti muŋŋamba sikoze akalulu kamwe saakagula gwe saakuwa ssente gwe naawe saakuwa bweziti okitegeera tewaliwo mukwano obuweereza tosobola kuweereza muntu nga si mukwano gwo obuweereza eba attachment ejja gwe gyolina eri oyo gwoweereza naawe aweereza kati bwaba nga tewaliwo nkwatagana eyo nga it is a commercial business it is like a business entity nga si kuweereza bantu tosobola kuweereza muntu gw'otaagala nga bw'omunoonyamu bunoonya profits olaba nti nazza mmeka banansasula n'afunamu ssente nateekamu mmeka era nfunira luddawa era ekyo njagala kugamba n'abatulaba nti obuzibu obwo buli ba stakeholders bali batya political parties is number 1 oteekateeka otya number 2 abalondebwa fe ababaka number 3 gw'omulonzi naawe kikugattako gw'obadde okimanyi nti leader of opposition saagala gendayo eri wanga tenatuuka mu government tukyali mu struggle leader of opposition nze ndabyeko abawera ku budget ya leader of opposition kuliko ne donation naye waliyo n'abakulembeze nga bakodo nnyo okimanyi nti osobola otuuka wa leader of opposition n'akukabira naye ng'alina biliyoni 3 ez'okugaba budget ye nga ya biliyoni 3 naye nga ku biliyoni 3 alinako kumpi oba biliyoni namba oba kale miliyoni 5 nga za donation naye n'otuuka nga akukaabira ebizibu ng'alinga nga ayagala kulaga nti ate ye ali bubi nnyo n'okusinga ggwe naye nga nejezigenda tokola ki ate n'olaba leader of opposition omulala nga donation zazikozesa bulungi ng'era oyinza okulaba nti ono yamukutteko njagala kumaliza ku nsonga eyo nga ŋŋamba lunaku lumu twali mu FDC yali leader of opposition kati nga tugamba singa zino essente oyagala kulwanyisa mwami Museveni kitegeeza olina tutandikira ku budget yo ya leader of opposition ng'ovuddeko ne zino kati zibabawo ennyingi nti olina ababaka bameka abakiise sente ne zijja naye nga twewunya obeera otya ne sente ezo zonna nga tosobola kuteekawo mbeera eteeka musajja ku nninga omusajja kati ageza amatama atuulwa ne mu kkubo alina n'obudde kale program Kingido mu Torch katugende mu kuwummulamu tukomawo n'ekitundu ekisembayo twagala okutunuulira performance y'abakulembeze ku ludda oluvuganya erina engeri gyeyambyemu NRM okuzza obuwagizi bwayo musobole okuba nga muteesa oba nga mulina bibuuzo oba kuteesa kwammwe ku ssaawa 5:40 tugenda kuba tujja gye muli twagala okumanya opposition nga bwe mulaba kati mweteeseteese mutya mweteeseteese ekimala okuba nga kati akalulu k'omulundi guno NRM yegamba ne bwe balonda enkya yetegese bulungi nnyo ku side eyammwe mulaba nga mweteeseteese ekimala tulabeeko ne kuba candidate abatakubye bulungi kakuyege kimala simanyi bana mwe mukyobuzaavinze briefly nga tugenda mu masimu katutandike nawe bwana Muteesa. How prepared are you? Kweri ensonga gye tubaye twogerako njagala gizayo katonotono nti ebimu kubireese ku mbeera eri gye wagambye lack of leadership skills buli omu afubutuka gy'avudde ate nga tebalina bumanyirivu bumala okulaba nga bakola ki kuba oba tosobola kugatta abantu b'okulembera mu sectors ez'enjawulo n'ogamba councillors mujje LCS gondi mujje kyekibuga kyaffe kyolaba nti oba society gyaffe gye tubeeramu nti LC3 akola bibye gundi akola bibye MP akola bibye kati naye baweereza akasente ka PDM temwina ngeri gye muyinza kwaweyaringa bantu nti akasente kazze bekati ne bekati kyovola sente ezisinga zifiire eyo kyovola mukulu wange yagambye nti corruption mungi naye corruption ng'eyembeera tugirwanisiza tutya wetuba tulina leadership skills ng'osobola okugatta abo gundi weetuukira ne mutambulanga ttiimu minisita n'omanya nti minisita atuula wano naye tufune awantu wamu wetutuula tuweereze abantu baffe ng'abakulembeze b'omu kitundu tutandikira ku minisita w'ekitundu ne tudda ku MP ne tudda ku meeya ne bakansalazi bonna ne basente b'ebyalo webale nnyo so that omuntu amanya nti abantu batuula ku lunaku beruti n'abamu ku bantu abagezi mu kyalo ne bajja ne bacontributinga ku buweereza bwabwe bw'ekitundu ne tucontributinga ffenna mu kubanga tukulaakulanya ekitundu tujja kusobola okulaba nga tudeveloping ensi yaffe nga tukoze ekintu ekyo
so nze muweereza bwange nja kukolagana ne buli muntu yenna nga muweereza mu bitundu ebyenjawulo era njagala kufunayo ekifo kimu nja kukisaba mukulu wange Hamu abeeko watuteeka nga wetukuŋŋaanyira si buli muntu ago tubala kuweereza ati LC bamukubiddeyo ssente tiri LC gundi alina akasente kakuba Hamu lwana aba n'ensobi munaagiraba tujja kupangisa okupangisa si kibi wetunajjako emitwalo nga 25 yaba sponsoring nga bugambye akafo ate ne developing ekifo njagala bannaye tu privatizing ebifo ebimu KKCC ebyeyina essaawa zino oyita mu kibuga nga mbutuufu kijjudde enfuufu awantu nja kuwa ekyokulabirako ng'awantu wali KPC North Wade awo Kampala Road akantu ako katumalako billions of money biseera Jennifer Musuwe yakakolera naye kati ssaawa zino tekakyafaanani kakuli kukusulako baana ba streets akantu ako tuka privatizing ne tukawa omuntu nga tugambe nga company nga MTN tuba tugenda kuddamu spendinga ssente bezityo kiba kitegeeza mwenga gavumenti muba mulemereddwa tusikulemererwa ffenna tuli mu nsi yaffe twagala developing ate buvunaanyizibwa bwaffe nga munnayuganda ng'ezo kampani ziri mu ggwanga okulaba ng'ensi yaffe erabika bulungi so wetugambawo tuba nga tujjako ku gavumenti ebintu ebimu ne tubyekolera tujja kulaba nga n'essente z'omusolo zirina we zigenda we ziyinza okumuyambira n'ogamba nti kati okuva wanene no Kampala Road mpaka ku Shero wekoma tuwaddewo Shero ekulaakulanye akatundu ako ekateekemu ebitaala ekateekemu ebimuli ekateekemu zino zi fountain ebintu ebirabika obulungi yeefunamu okufunamu mu advertising kuba kaffe beekateekamu bintu byako bwenaaba byekola binyigiriza bannayuganda mu advertising era bayinza okyeyayaanira okitegeera ne tugamba buli landlord oyina ettaka liriraanye kumpi n'ekkubo erya National Road kulaakulanya kapaata ako tukoye bipavers omuntu naye ajja kuteeka amajaga tuteeka lizze police zze twagala mabo kuba kati ebibuga kati nga America wantu tolina wosanga peva Mwami Muteesa akalulu kasembedde mwetegese mutya twetetesese kimala kuba tugenze mu bantu ffe nganze owa ecological part of Uganda Kabonero Kazindaalo batono nnyo abasobodde okutuuka mu bantu era following page yange Honorable Muteesa Moxin ku TikTok ne walala wonna ntuuse mu bantu ne manya ebizibu byabwe era nazze ne solution nga sisinzira ku mutwe gwange kulaba biki byenyera kubanga mmalawo nsinzira ku bizibu by'abantu bibaze baŋŋamba kwensinzire ne ŋŋamba kanze ne solution ezisobola okuba nga tuyambako ekibuga kinene so nkakasa teri muntu yenna akoze do bazirekera bakansalazi nze nzeka MP asobodde okuba nga ntuuka eri abantu bangi nnyo bawulira nga bagamba tebabuuka myala nze sigenda yeeyo bw'owulira nga weeteeseteese ekimala era nga 15 weesunze nga 15 January muna Kampala Central yenna baganda bange Kamwocha baganda bange Kagugube Ebukesa mu bisenyi 3 Mengo bana emundabiranga ddala erinnya Honorable Muteesa Moxin Kabonero Kazindaalo ayagala enkyukakyuka y'embeera seyentebe mukyala Nantege obugambo nga kamu bubiri opposition naddala mmwe abali ku ludda oluvuganya wulira nga mwetegese ekimala bemuvuganya beesunga balinze lunaku bwensookera waggulu ku ntebe eya waggulu kibulamu entebe eya waggulu kibulamu otegeeza ki nti mu 1980 n'abannyonnyodde President Museveni teyeesimbawo ng'ekigendererwa kye kuyita oba kuwangula teyalina pulaani nti bwagenda mu kkooti yalina pulaani C ne D kati abeesimbyewo waggulu njagala alina pulaani ne G ne F awo muve mu bino ng'okusoma script buli lwe mwesimbawo simanya kati twagudde kati tugende mu kooti bweggwa nti kati ceasefire mufuneyo pulaani G ne H tezitegeerekese honorable ekyo baba abakulembeze bajja kitegeera mufuneyo pulaani G ne H ebyo ebyotugamba tukabanjani
gwe tukawadde oba oli eyakatutte kati tuweeyo pulaani gine ekikuba okkakuuma n'okkabanja tujja bikola naye tuweeyo ne pulaani gi mu manifesto yo tiwe bamaliriza okkankuba oba ne sirangirirwa ngenda genda nteese n'omusajja totubuulira kooti totubuulira ne sinzifa ebyo wabitunnyonnyola ne luli neoli ne munno naye yabitunnyonnyola kati ebyo tubikooyeemu mufuneyo pulaani gine eki nze nga woman MP owa Kampala ndi mweteefuteefu kubanga bwe ntambudde mu bantu nange ntambudde ddo tuddo bwe ntambudde mu bantu baŋŋamba wabula oyo abaddeyo gwe twateekayo kituufu tatukoledde nange ne kimpa amaanyi nze ndi mweteefuteefu era nkakasa nga 15 wajja kubaawo abakaaba amaziga agaddala bawolome nga mbajje mu ntebe kale kuba kati bino tebikyali bya weevu byaggwaawo kati abantu beetegeerera abantu bamanya abaagala abantu bamanya n'abakolera tebakyali kubirimbu woolaba ettundubaale ng'otiikinga no bannyabo ne bassebo abavubuka abali eyo woolaba ekibatu akabonero kange ekibatu ate naawe otandise woolaba ekibatu otugaye tebakyali ku byatundubaale tiikinga kale abatulaba amasimu ge muotava geego enamba z'amasimu zezo kwogenda okuyita osobole okuba nga otuusa butereevu endowoozayo oba kibuuzo oba gwe nga bwolaba ebintu honorable Musiri mweteeseteese ekimala wabaddewo wanambuuza nti ebibiina bitwale ng'abo abakola bokka oli wava kati nga Namirimu kubanga ekyo si kyembadde ntegeeza nti Namirimu asobola okuba nga abadde muweereza mulungi ku KTV nga empeereza ye woba omutunuulira alimu ebyopposition nga osobola okuba nga oli mu fourth estate osobola okuba mu fourth estate ate kibaleeta bana abava mu midiya abava mu mirimu nti gyabadde naye abadde aweereza opposition mu ngeri y'enjawulo oba abadde Bulaaya ng'abadde kubanga tubamanyi bangi naye my query is nti ono foot soldier gw'obadde naye ku ssente z'ofuna ennyingi kubanga ebibiina bifuna ssente si kyakulimba oba ofuna biliyoni 21 muteekeko kapasite tinaye asobola muzimbe nti we mujja okuvuganya musobola okuvuganya n'oli alese ssente empitirivu n'ono gwasanzewo nga muli nga we mugenda eri abantu musobola okuvuganya kyekitulwanyisa gavumenti kati nze nkoze emirundi gyange gyonna gy'omumanyi mu kibiina tewaliyo muntu ndi wano si kyammwe ntya Katonda asobola kujja na banka statement nti Musiri twali tumusasula bwe tuti ebya struggle kati kankubuli wobeera MP era kyennyonnyola abantu nti okubeera MP buweereza w'osigala ng'oli mu kibiina kirala nze naliko mu struggle gye bayita people power mu kisinde muba mu struggle we mubeeramu NUP kiba kibiina muba mu buweereza kati kankuwa enjawulo nze we twali mu people power nga balewusi tebannatwegattako bakatana nga tetubamanyi twakozesaako ku ssente za His Excellency Robert Sentamu Kyagula nga tuzijja ku ATM ye okitegeera naye ng'akakatona asobola naye wano tuli kibiina ate omusente gujja mungi ate abafunamu batono waliwo n'azikontrolinga tekugambye nti that's where it becomes corruption so nga bana nti Museveni ajja ewammwe n'abategeerera ekisooka bw'obeera mu kibiina ojja n'omuwa structures zo zonna naye ng'akimanyi nti twetegese bulungi omulundi guno kyova olaba ndi ku ballot kale waliwo abali ku masimu halo ali ku KTV halo wangi nyabo nzuulidde n'abuwala bwasiga omukyabanaani naye tuli ssebo wasuza otya ssebo nze temale yawala ogamba David Musiri nti people power yatandikira ku bantu 3 be baliwa Oweekitiibwa Bugongoya otyo Kyere Ssennyonyi otyo His Excellency President kati eyo Musiri muyinza okumutawaanya okola ki ssebo
kale tweyanze goyo yibo ebintu bwate bwabira amanyira obongo ya luyajja otwegattako oyo noona yali kweni omulala ali janga ali ku musiripa halo halo aliwo yalimu ng'akwatira ali ku KTV mukyala wa Bobby Ensawo bw'oba okuba halo wangi ssebo nange twebaza olw'obuweereza obwo obulungi kale ssebo naawe bali kubeerako amanya bampisa nsinzideho limende ye ssebo naye obuzibu bwe tusanze eri eggwanga lyaffe ffenna emyaka gye tulina tubaddewo mu bukulembeze bwa mulundi gumu kati abakulembeze abatu opozisoni abali mu gavumenti bonna balina ekirowoozo kimu kubanga tebabaddeeko nakuyigirizibwa kulala era kyova olaba tukyalina okunenyezebwa kungi mu bakulembeze abajja kubanga ekyokulabirako kye balina kya gavumenti era tulina okulemerwa kungi olw'okubanga nti abantu buli omu akuze alaba kunoonya bw'anaabeerawo osanga buli muntu nga avaayo kunoonya bw'anaabeerawo si kuweereza balala ye sisitimu ebakuziza ye sisitimu gye bamanyi kati tewaliwo nkyukakyuka kiki ekirina okukolebwa ekyokukyukamu ekirina okukolebwa tulina okukkiriza nti gavumenti eriwo erina kyekoze ewummule ate wabeerewo okuteekebwateekebwa okulembeza obujja okukyusa sisitimu yonna kubanga sisitimu eriwo ekyo kyeraze gavumenti kyerina kyakulabirako mulala kyalina kukola alabe nti akola ekikuseemu abali ku opozisoni bakola nayo gavumenti kyekola kyennyini okay kale tweyanziza ssebabehoima batulabira webale kubeerako temulina be mulabirako omukulu mutuufu eggwanga weriri kyembadde mbannyonnyola eggwanga weriri nga toyinayo gojjeeyo wadde n'omu twetaaga transition twetaaga reforms ziddemu tumanye nti pulezidenti bamulonda batya ani ateekeddwa okubeera atya era abantu babeere nga obuyinza buddayo mu bantu twagala paalamenti edde mu bantu halo KTV halo ekibiina kyatandika halo TV KTV ssebo kuwuliza nnyabo nange nsanyusa okuwuliza ssebo nnyabo mulamu mulungi nnyo naye tusinza okutawaanya eggwanga lino n'abakulembeze abatukulembera bwe butaba nga bategeke ekimala okugeza Democratic Party yesebo yayina ettendekero lyayo erya Young Democratic Party UIP abantu abo baavangayo nga bamaze okutendekebwa bayise mu misomo bayize obukulembeze nga tebagenda kukola nga bantu nga bakola nga kibiina era kyova olaba Democratic Party yali amanyi nga bagamba kyokabye nti wa Democratic Party oyo ajja kukola naye kaakati abantu bwe badda okuleeta ebyemirimu mu bukulembeze nga tebazze kuweereza buli muntu ava gy'avudde n'ajja n'ayingira ebyobufuzi olw'okubanga alina ssente azze kukola kyova olaba eggwanga lino likyalina obuzibu obw'abakulembeze abo tweyanziza ssebo tweyanzeega abakulembeze abatasooka kutendekebwa buli omu n'afubutuka gy'avudde n'ajja mu kifo olw'okuba alina ssente oba yeerabyemu obusobozi oli amaliriza yunivasite alowooza asobola okukulembera amaliriza koosi agamba asobola okukulembera naye nga tafunye kutendekebwa kwa njawulo kulerebwa bannabyabufuzi abagundiivu okulaba engeri gye bakwatamu obukulembeze KTV halo wangi ssebo abali kutuweereza kale ssebo we bali kubeerako yogerako nekitwero lyense Kayunga ye ssebo we Kayunga kakati nnyabo
tetukoya abakulembeze abalimba. Abalimba. Yeah, we're tired of liars. Some people come into politics when they are taking it as a business. But actually politics is service. But others bajja kugifunamu baagala kuyingira bukulembeze babukolemu ensimbi ezaabwe ezibakulaakulanya ne beerabira nti obukulembeze kubakuweereza abantu be bakola ki bebakulembera. obuzibu bwe tuyina Mugenda kola mutya? ekyokukola kubanga obuzibu bwe tuyina abakulembeze be tulonda ne tubeesiga nti ono tumulabyemu omulamu agatukolera bwe tumulonda nga akawulire ke bali ab'omululu bakabba kati bwe wali Sage yali wano e Kayunga eyabba yensomya chairman LC5 Mwalimu Museveni ne kabineti bonna ebajja eno ne basalawo okubba akalulu ka Nakwedde Harriet Kafeero. Ekintu kye bakola ng'ensi yonna ebalaba era ekitali kirungi. So tukola ababbi b'akalulu Kale tweyanziza tusebo tweyanzeege ab'e Kayunga batulabire nnyo abakubi b'amasimu nga bulijjo kadde ke katusalayo ne ku mulundi guno era akadde keeyezeyeze mbadde nsaba abakulu musiibule mu bigambo bitono ddala akadde katuweddeko. Kantandike ne mwami Muteesa ssebo. Neyanza nnyo neyanzeege abatulaba tubeebaziza nnyo okuba nga mugyekuumiddeko KTV ne nebaza n'abakulu bonna abadde mu studio olunaku olwaleero. Amanya nze Honorable Muteesa Moxin ava mu kibiina kya Ecological Party of Uganda akabonero kazindaalo ennaku z'omwezi nga 15 lwe batulonda nkakasa nze ngenda kudda mbaweereze nga mukulu wange abadde kusima agambye nti abakooye bazitoowereddwa nze ngenda kukola nammwe kyenaasakayo kyonna nja kujja tukikole ffenna ebintu ngenda kubisolvinga nga nze nammwe tukoye okutwala policies ezigenda mu gavumenti oba mu parliament ne zirwawo okutuuka tunajja nga tutuse mu kitundu nga tulaba mulimu insecurity tujja kunyonya means engeri gye tuzijjawo. Kale basiibulire ddala hono neyanzeege Mukama abampeera omukisa Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kyala Nantege mu bigambo bibiri. Weewaawo neyanziza nnyo abalaba KTV. Nange njagala okubiriza abalonzi bange abakooye embeera embi, abakooye emisolo egisukkiridde ennyo, abakooye amalwaliro omutali ddagala, abakooye abaana baabwe okubonaabona, abakooye embeera gavumenti eno weetutuusizza. Mujje gye ndi mwenna abakooye. Bayibuli egambye mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawumuza. Kale bannakampala akabonero kange Kibatu. Mujje eri Nantege Christine mumutiikinge koolo ndi wa kibiina ekyebikolwa ffe tukolerawo era lwe munannonda lwe mugenda okusiibula amaziga mu Kampala temujja kwejjusa. Kale tukweyanziza tweyanzeege. Esooka waliwo abadde ndowooza abatagoberera byabufuzi oba avaawa erinnya ndyerabidde. Njagala kubayamba kubategeeza nti NUP tiyatandikira ku abo baayogeddeko ne ku abo tekuliko n'omu. Njagala kutegeeza nti omuntu gwayogeddeko kati olwaleero leader of opposition Joel Ssenyonyi yali recruited by Chairman Nyanzi era yali ku ttiimu yaki bantu banjawulo abali mu ba students naffe tulina kye twaleeta. In fact twavira ddala mu Firebase ne tujja ne tuyingira Kyaddondo East ne tujja bwe tuzze tufoominga abasajja nga bano ab'ebugiri baabaswalirwa bantu bangi abatakyaliwo nga baalinga ba founders. Fenze nasooka okulaba Lewis Lubongo yagwabadde ayogerako yali akwatira Babi Nsawo yali secretary wa Babi foundation zaabwe. So ebyayogerako ndowooza tamanyi ki naye ekya-NUP y'omu ku baakireeta ye Katana n'abalala ekyo sikinaako ki buzibu naye ekya revolution kye bayita people power ate yali
yo yali egatta buli omu, abajema, abenaremu bangi, buli omu ayina etofali yakola ki. In fact n'okufuna eryo erinnya era twagendanga tufominga mu ba students twagiyitanga student power nayo netuuka nebeera ki people power. Mu kawaayiro kali mbadde njagala kumaliza nga mbagamba nti ate nakyo si kituufu singa ssente zino we ziba nga nsako ntuufu nga zikolebwa ebintu ebirina okubeera ebituufu, abamu bakulembeze mu bibiina bandibadde nga tebeesimbawo. Kubanga lwaki mobilization secretary yeesimbawo, lwaki secretary general yeesimbawo wa party, ng'ate lwe bakulonda lwe balonda ne president, kitegeeza wandibadde owaayo nnyo gwe kuteekerateekera kibiina organizing secretary yekka tasobola. Abalala bonabona nga bali ku kalulu kaabwe, gwa akaluluko ka pulezidenti. Kibayita nti muba questing for power kisi kintu kyangu. Tulina okubeera nga tulaga Bannayuganda nti ebyaddala twagala buyinza. So njagala kutegeeza abatulaba nti nze nzize maki. Kyogamba nti kati Abannayuganda balwadde Muteesa wali eri kuba MP Kampala Central. Weyagaliza gwe tonsabidde kamaki. Kyentegeeza nti mu bigambo bitono mbategeeza nti nze ayeeteeseteese obulungi ayise mu ttaanuulu mu muliro mu mbeera yonna okuva nga nkyali nze mmanyi ebiruma naddala abakyala, nze mmanyi ebiruma nze mmanyi abo abakyala ab'ebibiina abanneegiina, nze mmanyi mu abavubuka ba ghetto, nze mmanyi babokisa ab'ebikonde kubanga ngukyangira wali ku Katwe combined wakoki Kabuye ndi musambi wa mupiira, nze ndimu ebirungo buli kimu abamakindi West mundabiranga ennaku z'omwezi nga 15 akabonero omuti oguliko ebibala. Omuganda agamba okuliraana omukulembeze omukodo